echa okulira abantu abafuna obuzibu amayumba agayononeka kubanga abagenda okuliribwa banjawulo waliwo amayumba agabutikibwa kasasiro waliwo amayumba agali mu buffer zone mita 2 ejetolode landfill betugamba nti baveewo kubanga tuloza kyabulabe okubeera mu kifo ekyo amayumba gawera kumpi 5 waliwo abakosebwa amazzi agava mu landfill agava mu mugga gwali mu channel gye bali bagaddewo ne gayikira ne gabutika amayumba waliwo abo olwokubanga banjawulo ate bangi waliwo akakiiko akatereddwawo akalimu abakugu okuva mu bitongole ebyenjawulo abagenda okutuula beekanye ensonga eno bagitunulire bulungi. For example, waliwo amayumba agabikibwa kasasiro kati bwogamba nti tukole compensation tumanyi kiki ekyali awo before kati waliwo bakakensa mu ekyo mu office ya chief government valuer bagenda kukwata ensonga ezo bwe bazimala bakole report eyo report ejagenda mu cabinet bwenamala okukola report eyo bwenamala okukanya kukiriza sente ki zebagala okusasula ejja zitubuulira fenga KCCA tusasule abantu naye olwokubanga kitwala obudde tubadde tusaba nti abantu abatalina wakubeera babawayo akasente basobole okupangisa babeereko we babeera nga embeera bwedda mu nteeko nga butwanguya ekintu kya compensation so bagamba wiiki 2 oba mwezi gumu oba myezi 2 kubanga tekiri kunze nzeka oba KCCA yokka kikwatagana n'ebitongole ebitali bimu bingi. Eddiko ky'ebinnya mu nguudo ebinnya mu nguudo tugambye nti weewaawo ebinnya mu Kampala bingi naye aba engineering team yange tugenze ne tutunulira ne tugamba mu myezi 3 waawe tuyinza okukwata abasookera ddala weewaawo omwaka ogujja tujja kweyongerayo tukoleko n'endala twagala okukola enguudo eziri mu CBD Central Business District era nazimenye ziri ku lupapula nazimenye zetugenda okukolako mu Central Business District njagala ezo enguudo zonna tubeere nga mpaka papula ako maama tubeere nga tusobola okuzikolako mu period eno wakati wa kakati ne December. No tugenda zifiringa portal anyway nazimenya mujaziwulira ziri mu lupapula kusikiriza kino kikya kusikiriza kyavunanyizibwa mbadde mu bifo ebyobukulembeze emyaka nga kati 15 nayingira obukulembeze nga nina emyaka 28 we nali head wa legal department wa electoral commission nina emyaka 28 okuva olwo mbadde mu bifo ebitali bimu mu bukulembeze nga nkola mu bitongole ebitali bimu ebimu biri international ebimu biri national naye bwe nafuna omukisa okujja wano okubeera director wa legal affairs namala akaseera omwaka gwange ogusooka ogumu n'ekitundu nga njogera ne badirector bannange mu directorate zitali zimu ogezaako okutegeera obulwadde obuli mu kibuga kino naye waki tulemeddwa okubaako okutereeza ebize bitali bulungi era ngeze nfunamu okutegeera era seewuunya nnyo baminisita we banonda oba weewaawo n'omukulembeze w'eggwanga okubeera idi owakaseera ndowooza basinziira mu mirimu gye nzize nkola n'engeri gye nkwataganyamu emirimu gyange naddala nga nkute office ya director legal. Eno advert we yafulumye mu kitongole kino nsobola bagamba nti bantu bangi nnyo bantuukiridde okuva mu bastaff bange ne badirector bannange ne baŋŋamba nti baako teekamu olupapula ogezeeko olabe bwe baba bakwasisa obuvunaanyizibwa sobola okutambuza omulimu guno ogutwala mu maaso naye nze nzikiriza nti Kampala erina abantu abasobola bangi era public service we naabanga erabye nti waliwo omulala asobola okukola guno omulimu naye tujjamu support tumubulire biki bye tulowooza okulaba nga tutwala lino eggwanga mu maaso kubanga ekikulu mu byonna kutereeza Kampala ensonga ezitawanya nnyingi kino ekibuga kirina okutereera kubanga ekibuga ebeeranga sitting room bw'oyingira ennyumba y'omuntu yenna otandikira mu sitting room nabagambye eddaawo nti nfunye omukisa ogenda mawanga gatali gamu mu nsi buli ggwanga lyeŋŋendamu kyensooka okwebuuza nsooka kulaba oluguudo oluzijja ku airport engeri green gye bagikuumamu ebimuli bifaanana bitya kasasiro bamutambuza batya mmanyi ekibuga ekirungi ekifaanana era nsuubira nga nkolaganya ne bannange bano 1800 betukozesa wano tusobola okukyusa kino ekibuga naye katuwe bana Kampala chance mutulabe emyezi 3
weewaawo mwe munaasalo oba ddala tusobola okukola omulimu guno oba nedda. Kankomaawo. Waste management policy mu Luganda. Waste management policy bannange ngiise nti mwemanyi Luganda. Enkola ennuŋŋamu ey'okutereeza ebikwatagana ne kasasiro. Bino ebyokukwata kasasiro ne mugisuula mu kinnya ne kijjula ne kitufuuka olusozi. Ezo si bwe tubakozesa kasasiro kati. Mawanga galina tekinologiya kati aliwo. Osobola okukwata kasasiro ono ava mu ndagala, ava mu mmere gye tulya, n'omufuula manure, n'agenda n'akola ebigimusa ne mubiteeka mu farms. Osobola okukwata kasasiro ono omulala avudde mu wa plastic ne mumuzaayo ne mumurecyclinga n'avaamu entebe zetutulako, n'avaamu amacupa amalala ag'okunyweramu amazzi n'ebirala ebya plastic. Osobola okukwata kasasiro omulala ne mumufuula amasannyalaze. Ebyo byonna bisoboka nga mukoze mutadde kyolanga nga tunoonya bamusigansimbi okuteeka sente mu bintu webiti. Eky'omukisa omulungi President Joe ya receivinzeeyo delegation yavudde Ghana. Bakoze omulimu guno balina kye balabyeko kye bayinza otulagako ku kye bakoze mu ngeri eno era nsubira naye basobola okukikola bwe tuba tubawadde chance. Eyo y'endowooza gye tuyingiddemu tuve mu kulima ebinnya okuyiwamu kasasiro tutandike okulowooza mu kukozesa kasasiro mu ngeri eri modern oba eri ku mutindo. Era omukulembeze w'eggwanga yatuwadde okulungamya ng'atulaga omusigansimbi omunaggana omwatikirivu akoze gino emirimu alina plant ezisuka mu 2 mu nsi ye era okukikakasa nti ddala yakikola. President yakubidde President w'e Ghana okumubuuza ddala n'omusajja ono byagamba eddala yabikola. N'olwekyo oyo omusajja agambye nga tataddemu wadde n'ennusu nga tutaddemu ssente zaffe ng'eggwanga agenda kutuyamba first okutereeza kiteezi oyo olusozi aluze wansi embeera agize mu nteeko. Tujja kubeerako ne we tulabira okulaba ddala oba ali serious nga engeri gy'ajja okukwatamu ekyekiteezi. Nange mbakubira omulanga nti Kampala eno erina ebizimbe bingi nnyo ebigenze mu maaso nga tebirina plan. Weewaawo tubawulidde nga mwemulugunya nti temuzimbye temulina plan olw'okubanga tulwawo okubawa license oba permit. Ntitulwawo nnyo ekyo naffe tukirabye ntibabaddewo engeri y'okulwawo naye abasajja abakola mu n'abakyala abakola mu office ya Directorate of Physical Planning beeyamye nti teri kuddamu kulwisa muntu ataddemu application ye era gwe tusanga nga alwisiza application z'abantu n'abalumya omutwe ddayo tetugenda kukikkiriza. Ekyo tunamala okitereeza tetugenda kukkiriza abantu kubeera n'abizimbe mu kibuga ebitaliiko plan kubanga muteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Ekyo tetugenda kukikkiriza. N'olwekyo aba enforcement mbagambye bafulume banoonyereza bino ebizimbe era bw'obanga wazimba nga tolina planning kuwa amagezi jangu weeyogereko weeroope otereeze kubanga tetwagala kufuna kiteezi endala ng'evudde mu bizimbe evudde mu petrol station ez'ebuli wamu evudde mu bintu ebitategerekeka. N'olwekyo physical planning ekyo kyo sikyogera boogezi era ne beriba abakulembeze abajja bazze tujja bbawa amagezi nti ekyo bakiteekekanye essira kubanga tewali kibuga kiyinza kukulaakulana nga kyekiteezezza nsonga za physical planning. Idea what I said is that in the interim they have given 2 million shillings to the people who are living in those houses who cannot use them anymore as a temporary measure for rent. Of course, rent of 2 million shillings cannot take you a very long time. It means in the period in which you're expected to rent for that period, they are going to fast-track processes of compensation so that when you come out of your rented place, you can have compensation to start your life. That is the hope. But as you know processes, I can't speak scientifically. It's not 1 + 1 = 2. But I want you to have trust, especially now that they have said we are going to be in the lead of this process. I went to Chitezi with the Director of Gender and also the Director of Public Health. And I gave my word to those people. I told them that as long as I'm in the office that I am in, I will advocate for their plight to the relevant offices and keep insisting that our people are distressed, our people need an answer, and they need an answer quickly. This I promise I'll do.